Mulabi wa Kadama TV nkulamusizza. Lwali tugenda kudda n'omulamwa gw'okubeera nga okugenda okuddayo Uganda. Bakadama bangi abamanyizeeko contract zaabwe mutubuuza engeri gye muyinza okuyambibwamu n'ekizibu ekiriwo nti tewannabeerawo mutendera mutuufu gulagibwa nti abantu bagenda kuddayo. Registration yatandika nga foomu ezo ze mwalaba ku YouTube ne registration abaana bagamba bataddeyo ebintu naye tewali abaddamu. Abakuba amasimu bagakubye naye tewali abaddamu. So registration eno tetumanyi ngeri gyegenda kutambulamu. Naye ate tufunyeyo n'abaana abagamba nti bo singa babakkiriza ne beesasulira ticket bo ne bagenda ebisigadde banaabikolako naye ekya quarantine okubeera nga bagenda bateeka mu quarantine basasule ssente ebyo tebakkiriziganya nakyo, which is right. Era nange ndaba nti gavumenti bw'eneeba tevuddeyo okuyamba abaana bagulira ticket, omuntu okusinga abaana okufiira eyo, family zijja kwesonda ssente abantu babe baveeyo. Ekya quarantine wano ennaku 14 bajja kujja wano gavumenti tubasaba muyambe abaana bano bali mu kusasula ssente za quarantine. Waliwo voice note oba oluvuuvu olutandise okutambula ku social media lwe mutubuuzaako ennyo olw'okubeera nti waliwo abatandise ekibiina ekyatandise okuyamba abantu okubazza e Uganda. Ekibiina kino nga ffe Kadama TV tekina tukontaktinga era tetukimanyi. Tetukimanyi oba bayamba abaana oba nedda. Ngenda kuweereza voice note ey'omukyala agamba nti waliwo abaana be bamaze dda okuyamba era abatuuse ne mu custody yaabwe. Njagala owulize voice note eno naye nga ffe Kadama TV tewali muntu yenna yatuukiridde, tubuulira nti waliwo abaana be bayamba. Wuliriza bulungi. Bafunye accommodation naye nga tuyamba abo abantu abali mu bwetaavu. Tetuyamba abantu nti bajja wano kunoonya mirimu mbu tubaweewo okusula tubawe emmere nno tubaprovidingire emmere on daily basis ey'okulya nga bwe tubakumaakuma bannayuganda bannaffe bannaigeria bakameruni bonna. Kino kintu kya bwannakyewa kyange nga nze n'abakyala bakwano bange abaana bange basomera. Si kya gavumenti si kya Uganda kikirimu kakwate n'aka Uganda gavumenti no, kirinze n'abakyala bannange abawano nga bwe nakolaganye nabo ne tugenda mu gavumenti okuyamba bannayuganda bannange. Nakozesezza amaanyi gange ekifo kyange n'omukisa gwange okulaba nga providingira bannayuganda okubanga nga nkisobola era nga bwe nakisobodde ng'obusobozi mbulina. Kaakati tubakuŋŋaanya tubawe kubanga basula ababbali ku street. Tetwagala baana bawala kufunira mbuto ku street, tetwagala baana abawala kubeera ki kufuna buzibu, n'abalenzi bonna bwe yayagala okudda ewaka. Tuliko abo abaagala okudda ewaka bokka okiraba. Kaakati tubafuniddewo okusula nnyumba nnyingi. Tugenda abamu bagenze jjo baba balina okusooka baba basobola okusooka bakarantinga ne bagenda under quarantine. Nsonyiwa mpakuka nnyo olw'okuba nti nina lisiti eri ebyokukola naye njagala nkunnyonnyole kuba ndi mu kuwandiika baana. Balina okubakebera corona. Bwe bamala okubakebera corona nga bakonfaminga results kasita zikomawo nga balyoka babagatta buli omu akola ki ali mu luumu ye bulungi nnyo buli kimu mwekiri balya banywa beebaka bulungi. We bimala okuggwa bino byonna nga biwedde then after kisaawe we kiggula nga balyoka tubafunira obusobozi tiketi buli kimu nga balyoka badda eka mu mirembe nga tewali afudde nga tewali abonyeebonye. Ekyo kye tukola kale baayi naye ajumanyi wala nnyo oba osobola okwetuusa mu Abudali naye nga kyamangu kubanga baasibawo kati gwe wajumanyi tetumanyi kye tuyinza kukolera munnange. Voice note eno sijja gyogerako bingi naye waliwo kye sitategedde kuba agambye nti abasooka baagenze jjo ate olumaze n'agamba nti ate bakyaliwo airport tebanaziggula. Kati sinnategeera bulungi nnyo, tulina okusooka okufuna tujja kugezaawo okunoonyereza omukyalo ono atubuulire yaani ne bw'atatubuulira bimukwatako bingi naye twagala okumanya ebintu bino boogera bituufu oba si bituufu. Waliwo ne voice note endala egenda mu maaso ku social media gye njagala owulirize. Waliwo we yonna nja kuba mbategeeza obaana banaaba bakuddewo oba kinaaba ki
nja kuba mbategeeza bulungi nnyo naye nga I have a name to protect era singa mbanso kati n'abaana bonna betufuna essaawa zatuli mu kuwandiika tubakuŋŋaanya olwalira tubafumbira lanki basobole okuba nga balina balina gye balya bakuŋŋaanya naye abagenzi be bali mu kugamba bannaabwe nti bannange mujje ebintu bya ddala mujje kubanga era abamu batyanga gwe obadde okola ki nga bw'oyogedde I have a name to protect nze ndi mutuuze wa wano ngenda myaka 2 nga ndi wano okiraba naye nina erinnya wano e Uganda famire wano sidiringako mu bintu byesikola ki byesiikole ebyo ebinandeetera obuzibu nina famire yange eri wano kati n'olwekyo ebyo gye basaddaakira abaana sibimanyi era sisobola kubyeyingizaamu era sibimanyi ndi munnayuganda era kyokola batwabadde miitingi yasembyeyo ogatandika okumanya abaana omwana ne waba ali buto omwana ne waba omwana twasazeewo tebatiisa tebalina kubuuza baana kintu neki ekijjako ekyokuba nti no abaana balabirirwa baweebwa ekyokulya beebaka bulungi batesikiddwa coronavirus bayamba